Mawulire si malungi nnaku njerere munzikirize ensooka embere nga timbabikira omu ku ffe wano abadde omugoberezi wa PJ omulungi ennyo okuva wali eri mu ggwanga lya UAE omukulu Gerald yatuva ku maaso omwezi oguwedde wabula ng'olunaku olwaleero omubiri gwe lwe gutuusibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Ono yafa kikutuko era nga kigambibwa nti yava ku mulimu nga mulamu bulungi nga talina yadde wamuluma n'azannyako n'abaana be ababiri wabula oluvannyuma lw'akaseera akatono bw'atyo yatandika okwesika era yafiira mu ngalo za mukyala we ate ali olubuto olw'emyezi 8. Kibi nnyo kibi ddala. Mungu nsaba bambi agumye maama w'abaana ate n'abaana abagumye mu mbeera yemu ate bw'ati asobola okuba nga ate abakwatirako mu kaseera kano ak'okugezesebwa. Mwoyo gw'omugenzi Mungu aguwummuze emirembe. Webale kuba nga ate otumbudde omulungi ku PJ The News Anchor onkwanirizzaako mukadde kano kennyini nkwebaza bwebaza gyonna gy'otuusako engalo eyo gy'osinziira kansuubire nti otambula malidaade sana. Ab'enganda wamu n'ab'emikwano gy'abasuubuzi 19 abafiiridde mu kabenje Kafuso e Hoima bakedde ku ggwanika lya Hoima City okulaba nga basobola okuweebwa emirambo gy'abantu baabwe bakole ku nteekateeka z'okuziika mu kitiibwa. Abantu bano bafiiridde mu kabenje era nga 13 be baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka okusobola okuba nga ate bafuna obujjanjabi oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Fuso namba UBB 639W eyabadde ebatisse nga bano babadde basuubuzi ba mu katale ka Mubulo babadde bagenda kusuubula okuba nga ate eremerera omugoba waayo bwetyo okukakana nga egudde. Akabenje kano kagudde ku kyalo ekimanyiddwa nga Kigorobya ku luguudo oluva e Hoima okudda e Bulisa mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero wabula nga yo poliisi yakakasizza akabenje kano era bwetyo netegeeza nga bwetandise okukola okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko akabenje kano. 19 people bafu kitalo nnyo nnyini ddala. Omu ku batandisi b'ekibiina ky'ebyobufuzi ki Forum for Democratic Change kiyite FDC Dr. James Garuga Musinguzi afudde. Dr. Garuga ajjukirwa nnyo mu kuyamba FDC okufuna ekitebe kyayo ekiri e Najjanankumbi ng'era y'omu ku abo abateekamu ssente ennyingi ennyo nga kitandika. Ali mu kifaananyi ye muvubuka eyategerekeseko agamuhoomozaddewo nga kigambibwa nti yattiddwa abazigu abadde bagenze okubba pikipiki ye era ng'omulambo gwe guli mu ddwaliro ekkulu e Mulago wabula nga ne bano bibasobedde kane mu kibira oluvannyuma lw'obutalabako wa Luganda yenna avaayo kutegeeza nti alina akakwate ku mugenzi ono. Awo nno we basinzidde okukoowoola omuntu yenna amumanyi ategeeze bekikwatako bagende e Mulago baggyeyo omuntu waabwe wabula ng'ate bawadde salesale wa lunaku lwaleero rokka nti singa lusukkawo ng'abooluganda tebafunise omubiri gw'omugenzi gwakwokyebwa. Ate nga yo poliisi eri ku muyigo gw'omukyala eyafumise bba ekiso n'amutta ng'amuteebereza okubeera n'omukyala omulala era ng'ono yamulesezza abaana be 2. Essomero lya Seta High nate era liri mu kattu oluvannyuma lw'omuyizi omulala okufiira ku ssomero lino ngono yamanyiddwa nga Nsamba Kevin era nga yabadde muyizi wa siniya ya 6 yagudde mu kidiba okusinziira ku mawulire agava ku ssomero gwe gy'oyinza okuyita swimming pool nti mwe yasirizza omukka gwe ogw'enkomerero. Kinajjukira nti essomero lino likulemberwa oba lya nannyini omukulu amanyiddwa nga Minisita Muyingo akola mu byenjigiriza wabula nga guno si gwe mulundi ogusookedde ddala essomero lino okuba nga liggwako ekikangabwa ng'ebbanga ttono nnyo emabega kwafiirako omuyizi eyali amanyiddwa nga Elishama nga tutandika omwaka guno era ng'ono yali mu siniya ey'okusatu. Weewaawo abazadde b'ono bagezaako okukola ekisoboka kyonna okufuna obwenkanya wabula nga buteerere. Ngenda kuba nga ate nkutuusaako abantu ab'enjawulo abavuddeyo okwewuunya abazadde abalina abaana ku ssomero lino oluvannyuma lw'ebyo ebyatuukawo okufuna obuvumu okwongera essomero lino abaana mu bungi obw'ekitalo ddala era nga kwabo kwe kuli omukyala amanyiddwa nga Lala okuva ku mukutu ogwa TikTok so nga ate era n'omukyala amanyiddwa nga Senga Acid naye bw'atyo yavuddeyo naawe ndowooza ye nga bagamba nti abazadde b'e Uganda abasinga tebali siriyasi olw'ensonga nti essomero lino abakulu baalyo bandiba n'omukono mu kufa kw'abaana bano kubanga oluvannyuma lw'okufa kwabwe tebalabikako na mu mazika era nga n'olunaku olwaleero mu kugenda maaso okuba nga ate bakungubagira omugenzi essaawa eno Nsamba Kevin ab'ekika kyo
baba b'enganda ze bavuddeyo ne bategeeza nti essomero teriweerezaayo wadde kuuku wadde omuyizi okubanga ate alikiikirira mu kusiibula omuyizi ono abadde asomera ku ssomero eryo okumala ebbanga ddene. Wabula ekikoleddwa kigambibwa nti essomero liwaddeyo obukadde 6 eri famire y'omugenzi okusobola okulaba nga ziyambako mu kukwasaganya ebyamazika. Kinajjukira nti amangu ddala nga Elishama yakafa wayitako ennaku ntono n'omusomesa omu ku ssomero lino era bw'atyo n'attibwa oluvannyuma lw'okuba kapeva ku mutwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nemubuuza oli ludda bw'anaŋŋamba nti nsindiseyo omukyalo kusomera alabe. Nemugamba kale kumane naye kwatamu mangu ogendeyo olabe. Gyo yaŋŋambye atandise okuŋŋamba ssaawa ndozanga musanvu. Akati mukyala bw'atuukayo naye nga bwe mumanyi abazadde bambi tebamubulya bulungi ku ssomero, bamubulya bino omukyala ndoza n'akaaba. Ne tulema okumufuna ku ssimu. Mwami Ssemwanga n'agenda ne mukwano gwono Mr. Kalamba William ne batuukayo ku ssomero ne baasisinkana administration. Omwana ono administration erabika yategeera ki ekyamutuukako naye ng'etya nga bwe mumanyi etya okudisclosinga so nesooka neyeekweka muki mu mwana abuze kati we batuukayo ne balaga footage bulungi. Nange nakubidde poliisi footage ne bagifunako omwana. Seta hi parents. Elishama we yafa twabegayirira, none of you came out. I have like 2 videos on my account. Gamba bazadde ba Seta hi muliwa teri yavaayo kuba omwana yali afudde si wamwe. Right now lwaki mutuganira kuba kati mulina omwana yafudde mwali manyi kigenda kukoma ku Elishama eka. Right now tukyakungubagira abaana abato abafiiridde mu kabenje abangi. Kati mwe mwali tuyambye ne mutatuwogganira nnyo n'akazuuka ssaawa eno tuza amaaso gange mugalaba ne face. Ekize ku faipi yange bazadde baseetanga bawoggana setayi mukono omwana waffe ebiki. Mwali wa ku Elishama nga twabayita muveeyo mukwatire wamu ne famire eyo mwaliwa. Why are you making noise now? Lwaki mutuwogganira? Mwali mumanyi abamwe bali imoto tebasobola kufuba tebasobola kwatibwako. It's really sad that a young man lost his life. Si kirungi, yeah, but again when I think back mwaliwa. Don't you all think singa mwabayo mwalina oviirayo osanga kineno singa tekyatuuseewo? I'm a Muslim and believe nti n'okufa kuli faradha, but osanga singa mwavaayo leero temwandibadde waneno nga mukaaba. Anyway, kanzireyo neebake kuba otwo tukyannuma naye tukyakungubagira abaana abafiiridde mu kabenje abaseeta musooke mutulekemu cause ku Elishama mwenna mwasirika nga mugamba kasita si bammwe, and some of you could even come to my inbox ne munthreateninga. So yeah. Inze senga nali muzadde wo ku Seta High Elishama we yafa and the school did not even make an official statement about it. Nandijeyo omwana wange nadde waka n'atuula. Tetugenda basaasira mubalekeyo abaana bammwe babatugumbule. Ugandans don't like working together. Ensonga ya Elishama, not even a parent came out to make a statement about it. Abazadde bonna abaliyo bonna basirika. Netugamba abazadde muveeyo mwogere baagaana. Netugamba abazadde muboycottinga essomero baagaana. Omusajja natuuka n'okugamba we are going to march. Abazadde baagaana. Wadde kale ebyo byonna bigaane. Kyusa omwana wo, so the fact that wamuzaayo nga olowooza Elishama's parents are crazy, it's your turn. Ndiwo okubategeeza n'omusomesa n'afa ne basirika bonna, ndiwo okubategeeza. If you do not join collective community engagement, my dear, you are alone. Era muzadde munnange omwana wo bagenda muziika odde mu nnyumba yo ebyenda bikunyole, and other parents bagenda kuzaayo abaana baabwe.
abazadde b'okuseeta haayi of course I'm a human being. I'll say sorry for your pain. Naye tetugenda kukubira gavumenti mulanga, tetugenda gikubira mulanga. Erishama yafa namugamba ndiwo kubategeza, every time you shy away from injustice it comes for you. At least speak up. Disclaimer: ekifaananyi kyenkozesezza si kye kifaananyi ky'abaana oba eky'omwana agenda okuba nga ate ayogera mu katambi kengenda okuba nga nkutussaako, wabula nga nkikozesezza okugezaako okuba nga tekisoma embeera gye tugenda okuba nga ate twekkaanya. Omwana gwe mbatussaako ye mwana ow'emyaka 9 abadde atuusibwako ogwa bulisamaanyi ng'abumutuusaako oyinza omuyita mulamu we, ng'era kigambibwa nti muganda we yali yafumbirwa naye ng'era ono yali amuyambako ku mirimu egy'ewaka oluvannyuma lw'okumuleeta nga ali lubuto. Naye ng'ono si ye mwana asookedde ddala okuba nga aleetebwa mu maka gano. Kigambibwa nti yali yaleetako muto we omulala, wabula oyo naye n'amulemesa okuba nga abeerawo ng'amba mulamu we oluvannyuma lw'okuba nga yali amukola ebikolobero ebitagambika. Bw'atyo n'addayo. Ng'ekyo kimaze okubaawo, mukyala we yafuna obuvumu obulala obuleeta muto we ate era omulala atulugunyizibwe bbaawe, ng'ate kigambibwa nti naye kennyini era abadde atulugunyizibwa bbaawe, ng'era kyakakasiddwa nti bbaawe akozesa ebiragala. Omwana ono gwengendo batuusako wa myaka 9 gyokka abadde atuusibwangako ogwa bulisamaanyi buli lunaku, era ng'ebitundu bye by'ekyama byasangiddwa nga bivunda era nga bivaamu amasira wamu n'akasu akabi, era ng'oluusi bw'abadde nga agaana, omukulu ono abadde nga amukuba era nga n'ennyindo yatuuse n'okuvaamu omusaayi wamu n'ebitundu ebirala eby'omubiri. Kigambibwa nti obwenkanya bwandifunibwa kubanga ensonga zaaleeteddwa ku TikTok era nga poliisi egenda ziyingiramu akadde konna. Akozesa ekiro nnyumiza akozesa atya? Akwebakako buli lunaku? Sooka ombuulire buli lwakomawo atandika atya nnyumiza? Nnyumiza atandika atya? Nakulemesa okwebaka. Semuwemba mujje muwulire. Semuwemba Amiru mujje. Nejjo teweebase. Yakwebaseeko ekiro kyonna. Amiru mujje muwulire. Zemba gambye mwana mbu nejjo teyeebase yamusuzeeko ekiro kyonna, buli wamusanga nga yeebase amulemesa okwebaka. Yogera buli kimu, yogera tugenda musibya. Wakoma wakola atya? Kakana njagala oyogere kuba yene essaawa ey'okwogera, owulidde? Ogera. Akukwata k'ekiro. Nakozesa nakwebakako buli lunaku. Yatandika ddi okuva lwe baakuleeta? Wange yali atya. Genda. Ngamuga njagala kudayo waka. Hello TikTok, muje baleko banaimwe baletuyamba mwenna finally tufunye justice, like tetufunye justice kukomera tukyetaaga obuyambi. Uganda Police olaba message eno, omulenzi manyi wabeere ya rapinze omwana ali kulya butaala, omulenzi akozesa ebiragalagala, omulenzi anywa enjaga, akozesa buli kimu, akuba buloka, alina zitanulu ku kyalo zaakubako buloka. Muganda we yaleeta muganda we n'amuleka ewaka muno yagenze mbu olubuto lwe lukyamye. Omuwala buli lunaku babadde bamukuba, abadde ali awaffe emmere, omulenzi kumbe yali yagaana omwana okuddamu okudda ewaka okulya emmere. Kati ng'omwana abeereeyo mu nnyumba abonaabona asiiba njala, yali agenda kusomero takyagenda ku ssomero, sisita we yamulekera omusajja omuwala bamitamanyi na myaka gya mulenzi, naye omulenzi feesi gy'alabikamu ne structure ye alaga alina omusolo omunene. Omwana abadde awunya. Bannange sagana kwogera bingi kuba mwanyombeseza dda, naye omwana abadde n'akasu, omwana yamwonoonayo. Bannange ya Allah,
bana ebiwanvu naye mama we ne sister we bakimye omwana nabadde njagala tutwala omwana naye munayo noyogera kinga bamuzaala bamulinako obuvunaanyizibwa we bali naye ngaeyo tuluma erigwa ku mwana ate obimanya ebintu bya famire bajja kusirika babivuvube tebaagala kuswaza muko mulamu waabwe. Omwana yali wa step mother we naye nga amubonyabonya mama waabwe yali yabalekera taata waabwe. Tugenza okizuula nga ne mama waabwe mulwadde wa mutima abeereeyo mbusimanyi nansana naye talina amuyamba kweggamba ate nga yazaala abaana bangi. Bannange ebyennaku bingi mu nsi tebiggwayo naye nga kyennyinza okubagamba omwana ye bamututte mama we ne muganda we. Omusajja alya butaala abadde akozesa omwana buli lunaku yasigadde ku kyalo alya butaala kyokka yamukuba okukuba omwana oyo bamusanga omwana bambi ebintu abiyiza atandise obiyigiriza abaana banne obulenzi obuto kati ne wabaawo amusanga we yamusanga n'agambako ku muntu abeera naye n'agamba ekisajja ekibeera naye ng'ekibeera naki n'omwana amulinako obuvunaanyizibwa yakubye omwana kutuuka kumutta ng'omwana takyasobola kaaba kumba akweka bujuliza alowooza omwana alina kyeyakoze kyeyayogedde kati omwana oyo babadde bamukambuwalira engeri ng'omwana waanayigiriza egyo emize abaana banne bantu b'okukyalo bamanyi oba tomulinaako bwagazi oba tomwagala biki bamusosola nembaga omwana ono teyayiga bintu bino yekka kitegeeza omuntu gwabeera naye amukozesa ne bampakanya nembaga amuwakana ki kitegeeza omwana omuntu gwabeera naye yamukozesa ko bo birinako obukokafu konze tuyite omwana mukakane mu mubuuze banaye sinnasekako bantu ba TikTok omujajinga banaye lwakuba ka video katambudde ne katuuka ku mama w'omwana bannange sinnasekako nabadde nkaaba lwakuba okukaaba kwange kulinga okuseka ndowooza gye muli bannange munsonyiwa okulaga face naye twabadde tunoonya famire y'omwana omwana talina namba ye mwebale tuyamba. Mu bufu bwe bumu omwana omulala naye bw'ati abadde atuusibwako ogwa bulisamaanyi wabula ng'ono abadde akimukola step father we oluvannyuma lwa nnyina okuba ng'ate agenda naye mu ddya eddala era ng'omwana ono mu bigambo bye agamba nti abadde ng'agezaako okwogera ne nnyina n'amutegeeza nti maama taata ankolako ebyambiyoni wabula nga maama awakana. Kyekimu n'oli gwe tuvuddeko sisita bamugambanga nti omwana ono yandiba ng'akolebwako ebyambiyoni baawo wabula nga awakana. Njagala mukitegeere bakyala nti zino cases we ziri si mu Uganda wokka worldwide mu nsi ez'enjawulo bwe kituuka ku muntu wa wakati abasajja abasinga bavaako era ekitiibwa kyabwe bakifiirwa nga ye tomunyumiza omwana wa myaka emeka wa myezi emeka ajja kulumba agende maaso kubanga ate akola kyakola. Lekera okulowooza nti omuntu gw'olina omukwano gwakulaga oba gwakubikka nagwo nti tasobola kubanga ate akola kintu kya buswavu bwe kityo mulekere okwesigisa abantu bwe batyo olw'okuba mwe muli mukwano nabo abaana bammwe ate ne muboononera future wamu ne bato bammwe oluusi ne bamaidi abato ddala. So mu bwongo gwe kiteekemu nti omusajja yenna asobola okutuusa ogw'obulisamaanyi ku mwana yenna oba okiwulidde byannaku naye ate ekisinga okukwasiza ddala ennaku kyekyokuba nti abantu abasinga tetuyiga oba tetuyigira ku nsobi z'abalala bambi. Kati omusajja omukulu alina n'abaana alina n'omukazi mwana we mulamba Nino mama nze tata nsoberera nze bitami wane nokanvewo ngende ewa jjajja nsuleyo wakiri mbeera ewa jjajja mama n'atabitwala byakukkiriza nga manya nti tusulayo ne bali bannange nga manyi omu kwabo alina akutteko oba nga alina wayagala Paula asula wano bulangiti ene ndalo giraba yaera wano ngobu nebakako nebiteeno mukiteekeno yavaayo ye kwasambwa eri ebiko lwaki ensulayo nga tebinu n'omwana omuto ate tewali awatali biku kati ono nafamire eno yonna esigadde basulamu ekyo mwekino ekisenge naye akulaga nti ali muka wano n'alumba omwana naye nga ate nange ava wano najja nakola ki nanumba emukisenge netuba naye jino yali muganya okuba naye anti kati ziro okufuuza emisango kakati leero era avudde wano era n'alumba omwana n'atandika omuwa enguuta akugambye ati natandika okumpeweesa kuno kumagulu ne mugamba avaako natandika okunjogerera nagamba ne baba omukulu bwe yamukwata
Nangamba mbuno ye yamukozesanga era yamutwalanga ne muloje mbale namutwalanga neyo musike mbale. Natandika omukozesa muno namukozesanga buli lunaku olw'eggulu alina omutwala muloje. Naye nga taata we yakuzaala oyo? Nedda. Si yakuzaalira ddala? Kakati namufumbirwa nga alikodera naye yajja naye nga mwana nga muto. Ate yo polisi evuddeyo bw'etyo n'ekakasa okukwatibwa kwa Reverend amanyiddwa nga Sylvester Owore wali eri mu Buyende nga kigambibwa nti ono yakubye omwana n'amutta ow'obulenzi oluvannyuma lw'okubba ensimbi mu kisenge kye eziwerako ddala $5,000,000. Kigambibwa nti ono amulumiriza omwana oyo okubba ssente ezo era nga ku lw'obusungu obungi musajja wa Katonda yakubye omwana oyo n'amutta oba n'amugya mu bulamu bw'ensi eno. Polisi yamukutte dda ali mu ttaano. So ng'ate olunaku lw'eggulo abantu abatannategeerekeka basudde obubizzi obwa black nga buliko ebiwandiiko eby'enjawulo ku ofiises z'ekibiina kya DP ekisangibwa ku luguudo lwa Balintamu mu Kampala nga buwandiikiddwako ebigambo ebigamba nti Byabakama wake up, ekivunulwa nti Byabakama zukuka. Nga bapromota mu ggwanga ly'e Uganda bakyanyiga biwundu, General Salim Saleh avuddeyo bw'atyo n'akangula eddoboozi era nga guno si gwe mulundi ogusookedde ddala bw'atyo n'abategeeza nti tebaddamu okusaalimbira mu matwale ge eggulu oluvannyuma lw'abayiiya abawerako ddala 7 okuba nga tebasalako amatwale ge. Bano nga bagamba nti bagenze kubanja nsimbi obuwumbi 5 bwe yabasuubiza emyaka egiyise. Kino ejjukira nti General Salim Saleh azenga awa abakola ebiyiiye ensimbi ez'enjawulo era nga zino zibaviiriddeko bangi okufunamu enjawukana oluvannyuma lw'engabana okuba mu kigoye wezinge. Wabula ng'ate ku mulundi guno bapromota abawerako ddala nga bakulembeddwamu Abitex n'abakola ebiyiiye abalala bwe batyo bagobeddwa bubi nnyo omuli n'abamu okukubibwa bwe babadde batuuse ku ttaka lya General Salim Saleh mu disitulikiti ey'eggulu. Abategeezezza nti taddamu okulaba wadde yeewalula ng'asaalimbira mu ttaka lye nti agenze kusabiriza. Abavunaana omukulu Kyagulanyi Ssentamu obutayanjula omukulu amanyiddwa nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ku lunaku lw'okujaguza emyaka 32 egy'omutanda nga alamula Obuganda. Kanso Nalukola ng'asinziira ku mpewo za BBS Terefayina agenze maaso okuba ng'ate abaanukula. Omwavunaana ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu obutayanjula omuntu omu anaamulaba ate yeekwese emabega w'ekisenge. Ebigambo bya Katikkiro nga byabadde bitegeerekeka kuba yagambye nange kennyini mbadde simulabye wabula mpeereddwa buweerwa kapapula. Weekolera erinnya lyo, weekolera obukulembeze bwo nga bw'oba otuuse toyaayaana bakulabe wabula emirimu gy'emirungi egyo nga gikwerambikako n'oyanirizibwa mu kitiibwa. Kakati mukulu Mpimba Zaawani kade egenda kuwugula abantu entegeera muyisaamu abo ebibiina ebyoleggaali waliwo bw'oyisiza mu ggaali mukulu Mpimba waliwo ababireeta egenda kuwugula abantu entegeera. Omukyala amanyiddwa nga Jalia Walda Yasengono akola bizigo, akola oil wamu ebisala omugejo n'ebirala ebiringa ebyo yavuddeyo ku mukutu gwa TikTok live kwe yasinzidde okuba nga akulukusa amaziga era nga awo we yasinzidde n'okutegeeza eggwanga nti obulamu bwe buli mu matigga oluvannyuma lw'abantu abamu okwagala okumutta oba okuggyawo obulamu bwe olw'ekyo kyali ate nga atadde ettaffaali ddene ku bulamu bw'abantu ab'enjawulo naddala mu famire ye ng'abamu abasitudde emirundi egisoba ne mu 10 naye ate ne batasiima ne basigala nga bamukukkulumira olw'okulemererwa kwabwe. I did the best to an extent. When I was leaving Uganda, someone was trying to poison me, and it's the grace of God that saved me. Imagine receiving a call from a border guy telling you, Angela, don't eat that food. There is something in that food. Someone called me, and I was about to hold and eat it. Someone told me there is poison in that food. Don't eat it. I'm telling you. I left Uganda. My mental health for the past few days, I've
not being okay. And I always say, you know what, let me keep quiet, this too shall pass. But I'm telling you, the reason why I'm telling you this, it's because I have a bride. And so many times people have stepped on me. Because I don't always come out to say my side of the story. I keep quiet. Apart from that, that's my brother. There is another brother of mine. When he was in Uganda, I opened for him a shoe business. He was getting shoes from China. I opened for him a phone business. I opened for him a restaurant. All my money. And he would, he would lose those businesses. The business don't work out. I would still open for him another business. Finally, I asked him, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? He said, take me to the UK. I invested money. I sent him to the UK. When he arrived in the UK, he did the same thing. He comes here on the internet wanting to destroy my name. Do you think if I'm a bad person, would I have done all that for him? Okay, I'm bad. But do you think I would have done all that? So for the people that are always coming in my DMs, sending me ugly messages that I don't love Muslims, stuff like that, be careful of the uncooked stories they tell you about people. You see me laughing, you see me walking, but sometimes it's not me. Sometimes I carry a lot of in my heart. Be careful when you're seeing people. Be careful when you're hearing uncooked stories. Be careful. If I'm a bad person, do you think I would have done that for my family? I would have sent my brother to the UK. I would have gotten my brother to the United States. Do you think if I'm bad? How many of your family members have ever done that? I opened for him 5 businesses. They all failed. Still, I would try because I wanted to see my brothers, my sisters doing well. I never wanted to be the only person that is doing better. But I just wanted to tell you, because I don't want to talk about my family issues here on the internet. But I see sometimes as a brand, as a business owner, I have to tell you. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti-Malden International Labour Consultants ye kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsinga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers, atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 04 21 eyo ye Malden International Labour Consultants, ensibuko y'emikisa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olw'eggulo omukulu amanyiddwa nga Abdul Ssekaggya bw'atyo yakyankalanyizza emikutu bigattabatu oluvannyuma lw'okutegeka omukolo ogw'okuteeka akaweta ku mukyala amanyiddwa nga Chosen Becky akankusibidde awo ekiraga nti emikolo essaawa yonna gikwajja. Omukolo guno gwabaddeko abantu nno era nga kwe kwabadde ne bazadde ba Chosen Becky maama ne taata era ng'omukyala yabadde musanyufu nnyo n'asooka n'agweri n'akabamu ekiraga nti yabadde surprised oba yafunye essanyu lya nsusso. Bingi ebyageze maaso kubanga tebyogerwa ku mukolo guno okuviira ddala ku speech ya taata n'eya Chosen Becky wabula nga mu Chosen Becky byeyogedde kwe kutegeeza ensi nti omwami ono yagenda okumuganza oba okumugamba nti yamwagala nga ye yamwagala ddadda munda mu mutima oba okitegeera. Yes, so ekyo nakyo bangi kyabakubye wala era nga omwami ono kye twategeddeko nti naye yabadde ne famire gyalese emabega omuli omukyala n'omwana ow'obulenzi oba yagirese emabega oba akyagirina ekyo tekinaba kubanga kitegereka bulungi lwa nsonga nti omwana alaga baby oba okitegeera ate omwami muki musiraamu naye nga omwami ono abadde nnyo mu famire y'aba Chosen Becky era nga abadde abeera nnyo ku kamera abadde atambulanga nnyo ne Chosen Becky mu mirimu gye gya music oba okiwulira. So bangi ekyagenze maaso kubanga ate kibanyiiza kubanga abadde close nnyo n'omukulu amanyiddwa nga Dictator Amil gwe tubadde tumanyi obulungi nti abadde bawa Chosen Becky okumala ebbanga eriwerako ddala era nga amulinamu n'abaana basatu. Jjukira Chosen Becky alina abaana bana ab'obulenzi basatu n'obuwala omu naye nga ate abantu batandise dda okutanka n'abaana bano era nga basabye Dictator Amil waba asobola akole kyasobola mu bwangu ddala atwale abaana ku DNA. Wetwogerera omukulu ali ku cupa z'amazzi oluvannyuma lw'okufunamu kango n'ekisujja kyeka naye abadde nga abiwulira naye nti nga mulindooza takakasa bulungi kaakati ebyamaze okuba nga ate bigoyinga viral n'akikakasa nti biri official bw'atyo n'afunamu embeera eyamuleetedde okuba nga ate addusibwa mu ddwaliro. Ku mikutu gye gya Facebook awandikako obubaka obw'enjawulo obulaga nti yeetaaga essaala zammwe ku ekyo ekyamutuuseeko. Abakyala bangi bavuddeyo ne bawagira ekya Chosen Becky era nga abamu bagamba nti child eri proud of her olwekyo kyakoze ate nga bamba muga nti webale kutuwa buvumu olaba nawo w'abaana abanoofunye omusajja ate omulala akujja ku lujja kitegeeza nti naffe tujja kola ki tujja kufuna ngamba abalisinga abali eyo so nga ate abandi bamukiikidde ensingo nga bagamba nti mu bonna abali ku nsi yandibadde talondayo musajja ate abadde mu family ate nga abadde mukwano nnyo nga almost yafuukanga wa Luganda eri omwami we oba taata w'abaana be era nga bagamba nti kyakoze si kirungi oba si kituufu oba okiwulidde. Anyways bingi ebyogerwa essaawa eno era nga ngenda kubanga nkutuusaako abantu ab'enjawulo ne opinions zaabwe ez'enjawulo nga bagenda maaso okuba nga ate boogera ku nsonga ya Chosen Becky naye nga mu byonna abafiiriddwako tusaba Mungu abeere nga ate abagumya mu mbeera eno ey'okuba nga musoomozebwa ate nga n'abafudde Mungu abawummuze mirembe. Ekyo kikulaga nti okufa kwo weekulyera tulina okumanyira abantu bangi muti okufa naye kyolina omanya nti waliwo kati n'abafa nga tebakoze ki tebalwadde nga gwe nsoose okuba nga ate nkutuusaako so longoose neeyisaazo kubanga okufa kuli at your door anytime and you can't know when you're going kubanga ennaku zino abantu abasinga bafa tebalwadde abafa obubenje abafa heart attack oba okiwulira so nga nammwe abaami abagufudde omugano n'omuze okutuusa ogw'obulisa maanyi ku baana bambi mukirekere kuba waliyo ne bamalaaya ab'enkumi 3 ab'olukumi waliyo ne gwogulira obuguliza ekyemisana n'osobola okubanga wekkusa ate nga n'akasabuuni gyekali mutuggyeko amaddu mutuggyeko obuseegu abaana mubattidde future omwana omuttiraawo mu by'okusaaga ate ng'ali innocent mukomye emizimu gyammwe egyo egibatimba oba si ekyo mwesabire woolaba nga ekintu kikutimba weesabire osobole okuba nga ate okkakkanya obujegabo. Mbadde pejja okuba nga nkuweereza nsaba Mungu atakuumira mpeera sigale ng'ate abankumidde abalungi mwebale kutambula nange okuva gye tutandikidde mubeere bulungi mweraba. Bw'abanga byempulidde bituufu ng'oyo omulenzi yakubanga bifaananyi ate nga driver kitegeeza mwali mwayenda dda nkulabye ng'oyasaamiridde mbu surprise olimba naawe bawala bange embeegayiridde tofumbirwanga musajja akujja w'omusajja
ne bwoli kyama mutoyi ajja kulowooza ogenze mu bwenzi ne wasajja nakukubayo olugala naye bwatolinayo mazzi ga musajja ojja beera mbufumbo Chosen Becky akakalenzi ogenda kukalabirira ate agenda kukuta n'omwaka temusobola naggwesa nga muli bantu aba temuzze mu kamera kale oli mukazi otufaaziza nnyo nga bannamasaka toyagalanga muntu abadde mukozi wo yakulabanga ng'olina amiri nga mwewa ekitiibwa kati mbwokiwaye mulekerawo okujoga abaana b'abantu ab'obulenzi mubamazeemu amaanyi agayima mubamazeeko laavu natuka nga takyalina mukazi gw'ayagala mu nsi neyejjusa olunaku lwe yakwebakako neyejjusa muleke baana bantu kubayitira kwejjusa nga bakyali bato tunulya omuvuka gw'ovuluga tunulya omuvuka atawasangako nga yasookera ku ggwe ono atudde Chosen Becky beddira gwe gumu ne Amiri babazika ku kijja kye kimu ne Amiri baluganda yamujje masuulita okuvuga okubeera nga avuga Chosen Becky kuba Amiri yali yafuuka mbusta olwo atambula n'abayimbi ba Eddie Kenzo ba David Lutalo takyagala kubeera nga avuga mukazi we ng'agenda ayita omwana wa ssengawe Abdul n'amututte omuddugavu alinga akabiina k'omusudaani gumulabya proposing omusajja oyo yali akola yali mu kyalo naye ng'omulimu gwe yali akola yali mukomazi omukomazi ono bamujja ku mirimu gye bamugamba jangu ovuge superstar so sometimes ng'avuga Chosen Becky sometimes wavuga Amiri bwamala otuusa omuyimbi nga ne Amiri amuvuga jangu ntwaleko wano olwamutwala Waruna kitooke kifansalira ina bulungi ogenda okumenya wano we magambira mwegendereze baddereeva kuba ddereeva abeera n'ebyama byekusufu nnyo eri bakama be bombiriri oba mukama we yaba abimanyi kuba yaba awulira amasimu yaba amuvuga wano ne wali Abdul agumye n'aguma n'avuga star Chosen Becky n'avuga ne Amiri abavugidde akabanga nenga omanyi wobeera ng'ovuga emmotoka Chosen Becky nga omumanyi naye because she knows everything about the industry. She knows everything about the industry. Eva abeera abadde amuwulira nga yogera nnyo Leema wava ku simu wagala ne Leema wagala Luna ne Sarah Shorty wagala Luna Sarah Shorty wagala simanyi ne Spicy Diana nga kikwegamba she knows the entire industry bambi nga Abdul awulira yaaya avuga moto weegendereze guno omwaka gwaba yaaya Bushoka abadde yaaya yafundikidde akutte enkota ly'ettooke omulala abadde yaaya afundikidde yatutte omuyimbi ate omuyimbi who exactly knows the entire industry tutandise olwo gwe bajja mu bukomazi yatuuka ekiseera n'abeera mukwano gwabo bonna n'abeera mukwano gwabo bonna ngono wagenda okwenda yamuvuga omuyimbi bwagenda ogenda mu shobambi yamuvuga naye serwajja okwota oba abantu abaava mu nnaku bw'alaba ng'ozanyira mu mukisa gwo abeera ayagala nnyo okusembera awo Chosen Becky my sister ndi ku side yo agavubuka ago gawase paka lwe ganaddamu amagezi agayigiriza emikono gyago okukola gawase paka kwawusiboyiwo lwe bajja okutegeera nti omusajja afuna omukazi ali mu myaka gye omusajja afuna omukazi gwasobola okulabirira omukazi nga tolina kyomugattako tolina kyomugamba saagala mwebuzeebuze omukazi nga yakubeezaawo ye buli kimu gy'oli tolina kyomugamba alina obuyinza bwonna obukyusaamu n'agamba bwe tokyammatiza kati driver oba kameramaani wange yaba atwala ekifo kyo gavubuka mmwe mweyigiriza okukola era naawe nkubuulira my brother naawe olulo olulinde nga mbaga anytime from now mukama we ayinza okwagala okukyusaamu n'agenda naawe osibooyi naawe totokaabirira mweyigiriza okukola munoonye abakazi be musobola okulabirira eyo nsonga nkulu nnyo ekibaagaza omukazi eyava e Masaka n'abaana be mutufuukire ekizibu embeerera n'abakazi abatazaalangako tebaaliyo
Lwaki mutulekanira bakazi be musobola okwetandikirawo tebaaliyo naye olw'okuba nti temuyina buvunaanyizibwa bwonna mwagala kulabirirwa kababa wase Chosen Becky bw'omaliriza oyo nyambo oyagale n'awusi booyiwo kisagero gajja okutegeera nti omusajja alina okukola era afuna omukazi gw'asobola omukazi bw'oba tolina ky'oteeka ku mmeeza ye kazi bw'aba yakubeezaawo buli kimu kyonna ky'olinga ye ggwe buli kimu kyonna ky'olinga ye tolina moral authority kumugaana kukyusa mu ndya nze mbabuulira oba abasamba kyenda oba abasamba kyere oba abali atya alina authority kubanga yabalabirira Becky my sister gwekola gwa kubasamba n'oyo bwakunyiizaamu kyusaamu ate tomulinda bw'olaba akusanyusa lya lwegajja okuyiga okukola n'okufuna abakazi abali mu liigi zaago sajja atazaalangako obeera otya ku mukazi eyajja n'abaana 3 okuva e Masaka mwe mulowooza tetukimanyi nti omukazi mumubalako sente mwalimu mwagaddeko oyo mukazi olina oyinza omwagala gwe guvubuka gwoyinza okwagala oyo mukazi kewategeera nti bakunoonyako nsimbi basambe kirindi aba vidiyo fumita ab'ebifaananyi fumita kina driver balye paka lwe gajja okutegeera nti omusajja alina okukola afuna omukazi gw'asobola mulekeraawo kulinda ebitegeke abaagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula neetaaga bawala nabalenzi 150 mugenda kuba mukola ku bisaayi bya Dubai n'abo basobola okugenda okukola e Saudi Arabia bakirina mu malwaliro ne mu masomero ga gavumenti bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba abe Kuwait temwerabira ka vacation aka buli mwaka eri bawaita ne bawaitress salary $1,800,000 bakirina kamwasatu ate bakagoroda $1,600,000 Dubai kale noonya aka sente koteekamu nga visa kuli mu ngalo noti 7 nkaaga 251 oba noti 7 ogenda kuba onfuna butereevu naye nga my sister Chosen Becky congratulations I love you so much ndi kusaidia Chosen Becky ne musajja wono Kayanda gwe yafunye olw'ensonga zino wammanga Amiri oli musajja musiraamu wagenda kukola bwenzi n'omuwala omukafiiri abawala basiraamu baali baweddeyo n'otakomaawo omuwala omukafiiri n'otamwagazisa busiraamu tewamusomesa busiraamu omukazi wagaanira ddala omuwoowa omwana w'abendi obadde omuzina kifiriza omuzinyemu abaana 3 mu myaka 2 Amiri okoleraani ddala omutuufu Amiri olina omutima mubi omwana w'abendi omuzinamu otya abaana 3 mu myaka 2 okoleraani ani yakutuma sitaani gwe n'otakomaawo Becky muwala yasomoka Lwera mu Namasaka abo abaana baagala obufumbo abaana baagala embaga owulidde wali osuubira mu wasadde omwana w'abendi omufukumuzeemu abo abaana ekirala mu kifo ky'okusoma okusiika piraawo n'okusalasala obutungulu okukuguka mu ebyo lwaki tewakuguka mu kukwatira Becky content Becky muyimbi muzannyi wa mizannyo kazanyirizi meaning 24/7 that is her means of income era omusajja amukwata ku kamera amubeerako ku kiddo lwaki mu kusalasala katungulu cumu tewayigamu okukwata content wasumagira Kayanda n'abega nkuwa advice kwate kubo kwata mukazi wa Kayanda yuyo already namulabye mukazi muzaazi mukazi mulungi muto Becky muto naye ate Becky siye mulungi ali awo si mububi mukazi wa Kayanda mukazi mulungi n'okuzaala ate kati gwe already yuyo omanyi munange okufumba omukyere mukwate omuwase exchange is no robbery ebbanja lya mwenge ligwa naki okitegedde ekintu oli bwabeera nga yatutte mukyalawo naawe kwata owuwe omutwale ensonga ewedde baddiyale ndi ku side ya Becky bannange first female president mudabiranga ddala omwaka 2026 mugandoza amawulire mugalabye
eyali driver wa Chosen Baking era yamukwata content byakolanga amusabye obufumbo n'amusaaka empete musabaki obufumbo giyite engagement ring bannafe abayivu kati buno obubaka si bwakubategeeza nga Chosen Baking wafunye driver Chosen Baking wamuwasizza bwa mukulu Amir musiraamu abaana betaka kebera DNA abaana balina mu Chosen Baking bakebera DNA ojja kujja onneebaze omala okuneebaza ompa akalulu kange kubwa president ompa akalulu kange kubwa president akubaguliza kuwakamba olinda wa Jambia niye musiraamu pressure zigenda okukuba ojja kugwa eri mu piraawo ng'omaze okukebera DNA omanyi nti oli ready okuwa pressure tokebera ne Amiru omanyi oli ready okuwa pressure kebera DNA you gonna fear women nzoba kubana bukuliko wa driver